Abasiraamu bamenye nayikondo ebadde yazimbibwa ku muzikiti oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya. Nayikondo emenyeddwa eri ku muzikiti gw'e Budwese mu ggombolola y'e Bulamogi mu disitulikiti y'e Iganga nga poliisi ebadde weeri. Obuzibu buvudde ku basiraamu b'ekiwayi ekya Uganda Muslim Supreme Council okugaana ekibiina kya Albayt Islamic Foundation Uganda ekikulembera Sheikh Dr. Muwaya okuteeka akapande akalaga nti bazimba nayikondo eno ate ne batakoma okwo ne babagaana okugikozesa. Aba Uganda Muslim Supreme Council bali tebakkiriza akapande okuteekebwa ku nayikondo ate nga baali bagikozesa olw'obutakkaanya buno buwaliza abasiraamu bangi okudda ku ludda lwa Albayt nga bagamba nti bakoye okusosolwa n'okuliisibwa akakanja. Era olw'obutakkaanya buno bwawaliza Sheikh Muwaya okuzimbira abasiraamu abatakkiriza mu Uganda Muslim Council omuzikiti omulala ogulinaanye bamenye nayikondo. Enjuyi ezikugulana zize zigezaako okutabagana nga tebannamenyawo nayikondo wabula nga bafuuyira ndiga mulere. Ssentebe w'omuzikiti gwa Albayt Byekwaso Dalusi agambye nti ekibawalanya lwakuba abalabye omusana mu kitongole kya Albayt. Agambye nti nayikondo ebadde batuusaako amazzi amayonjo n'eyeewuunya banne nga bakulemeddwamu Siraaji Muguya okubatuntuza. Twabeegayirira muleka abantu banywa amaanyi aye nga kibayikiriza paka leero okutuusa bwe tufunye amaanyi okuva Itale abagikola baide bagitoolewo tube nga twena bale basigaza ekina etutwala ebyuma tufune nayikondo eyindi abantu beyagalye mu maadi mukama waffe yatusimira. Tutusobola kuyikirizagana nekyakutaawo kapande kuba tibabeere batu ku bantu bateeka akapande kaibwe ffe twala batukuba nti ekyakapande afazaamu tulawo ki ife omutulekera kiina tudda kufuna engeri ezaawo ki nayikondo. Soma Fred yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.